Mayiga asabye abantu ba Ssaabasajja Kabaka okulonda bannabyabufuzi abeesigwa era abasobola okulwanirira ensonga za Buganda awatali kwekomomma. Kya bukalabakalaba okulonda bannabyabufuzi abeesigika. Kale njagala abeegwanyiza ebifo mufaanane ng'abo. Twagala bannabyabufuzi abayimirira ku magulu gaabwe. Njagala oyimirire ku magulu go nti nze Ssemakula neddira Lugava oluyonjo. Ogambe nti Kabaka ye kitange nga tewali kumagamaga. Ekiba kibe. Okwogera bino Kamalabyonna abadde atikkula oluwalo obusobi mu bukadde 21 okuva mu ggombolola ya Ssaabagabo Lufuka ne Musaale Busukumu okuva mu ssaza ly'e Kyaddondo ate ne Ssaabaddu Ntenjeru Musaale Naggojje ne Kyampisi okuva mu ssaza ly'e Kyaggwe ku mukolo oguyindidde wano ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo. Kamalabyonna asinzidde wano n'akubiriza abantu b'Abeene bulijjo okujjumbira obuyiiya n'okukola obutaweera kubanga ly'ekkubo lyokka erina abatuusa ku buwanguzi ate n'okuzza Buganda ku ntikko. Nti oba twetaaga emirimu gya Kabaka gitambule. Abaffe Sempala Kigozi ne Lulume ne baani banagenda mu Parliament bwe banaatusakira federo nga tuyimiridde awo nga wano wazise. Kubanga federo yo tujja kuba tufuna ku mutemwa agutali gwa kufukamira. Katikkiro agamba nti teri kintu kya bulabe ng'abantu ababeera mu kwekubagiza n'okwesasira buli kadde kubanga guno gwe gumu ku miziziko egiremeseza Uganda ne Buganda okutambula ng'edda mu maaso. Omwami ow'essaza, omwami ow'eggombolola, omwami ow'omuluka, omutongole olina okusanga ebikusoomooza. Oli mujagujagu, oli mutetenkanya, oli mugezigezi, oli muyiiya. Ye ngeri yokka tujja okutuuka ku buwanguzi n'okuzza Buganda ku ntikko. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki yeebazizza abaami ba Kabaka naddala ab'eggombolola olw'okukola obutaweera okulaba ng'enteekateeka eno eya luwalo lwaffe buli luki eyongerwamu amaanyi era mu kiseera kye kimu ajjukiza abantu ba Ssaabasajja okujjumbira okugula emijoozi omunaddukirwa emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ng'ennaku z'omwezi 29 Novemba w'omwaka guno. Muzze mu bungi mu luwalo naye tulina okudduka emisinde gya Kabaka nga tusinziira eyo mu magombola gaffe ku masaza gaffe mu miruka gyaffe ne mu byalo. Era Kabaka anaaba awuubira abali mu lubiri ate nga n'eyo abaami ba Kabaka babawuubira. Emijoozi gyatuuka dda bakubiriza buli omu okulaba nti ogula omujoozi. Abaami abakulemberera ku Kabaka eggombolola ezikiisa embuga baleesa alipoota ezirambika bye bakolako bye baluubirira ate n'ebyo ebibasoomooza. Okukuuma ettaka ly'embuga n'ebitawuzi tugezaako nnyo okulikuuma. Tulina pulaani yamalwa dda okuggwa ey'okuzimba amaduuka ku ggombolola awo amaduuka 18. Omukolo guno gwetabiddwako omwami atwala essaza Kyaggwe Ssakibobo Elijah Boogere Kago Agnes Nakibirige Sempa omubaka wa Makindye Ssaabagabo mu Parliament Emmanuel Kigozi Ssajja lya Beene Dr. Lulume Bayiga ne bannabyabufuzi abalala bangi. Kakasa bulungi nti Katonda eyanteeka mu bukulembeze n'antuusa mu Parliament n'ankozesa byenkoze ate era y'omu yankwasiza ekkubo erintwala mu Parliament mu 2021-2026 ku kadi ya independent. Nga bw'eri enkola y'ekitongole kya gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka okusiima eggombolola esinze okuleeta oluwalo olwaleero eggombolola ya Ssaabaddu Ntenjeru okuva e Kyaggwe yeekize ku malala era baweereddwa ebirabo eby'okubasiima. Oluwalo olukuŋŋaanyiziddwa olwaleero lubalirirwamu obukadde 21 n'emitwalo 835 nga n'abantu ab'enjawulo baguze certificate. Fatuma Nakyola Kivumbi, BBS Telefina, Ageesigika mu ddiiro lyo.